Balamu era eddoboozi lyali ya Balamu ku lwansonga naye yavuddeyo n'akola ki n'akyogera nti eddoboozi lirye although namulabye agezaako okupalapalanya ebigambo bye ate nga yeerabidde nti abantu eddoboozi baaliwulira ne byeyayogera. You cannot drive a numberless car for 2 years in Uganda thinking you will drive a car without a number plate in Uganda and because you support Museveni. After supporting Museveni, whenever they intimidate you, you say I'm going to support Bobi Wine. Go and support him. So even if the URA knows properly the man has parked 5 cars in his compound without tax and you just leave the man to drive. He came to my office with a Benz which has no number plate. Jiriko channel yaffe enkola video of course exclusively nekasavu kanyama tulete ebintu byakabi ebyenjawulo ebi training ai makai ko representative Rupi Mbawe ndi mbanzize mbanyingideo so nakulwalo ebipya bizuse emabega wa Dr. Jose Chameleone alongside Sipapa kogata n'omugaga manyikidwa nga Balambala wa promoter saba vuluwe ebivulu embala myegulira nyeri nyavalo kwanti yajagula evulu bya Dr. Jose Chameleone myaka kiweze kaji kunukiza jingire myaka ngoma sanvu wejitakona komye we stand to be corrected, but however jingire myaka 10 ngagula evulu ya Dr. Jose Chameleone so mumbere no Balambala yabadde ayogerako n'omukuwa abamanyikidwa nga tax enforcers aba URA n'abantu abasobola okubanga banonyeza ku motoka bino abaspaya banonyeza ku motoka nti zina omusolo zina musolo so mumbere eno Balamu yawaddeyo ate agaaka gwawa amapya galaga nti yawaddeyo mugaga manyikidwa nga Sipapa Entertainment oba Oliem Charles kogata ne muganda wange Dr. Jose Chameleone ayazzemu n'amulumbalaga Chameleone talina lukusa luvuga motoka Kampala nga talina number plate for some big time so mumbere eno Balamu awanda muliro Balamu akaye tosodo kubanga tulumika ku simu Balamu jasodo kubanga afuna nga neera lagida abantu banonye wa Sipapa jabeera omanyi Sipapa musajja muzibu tatso yakutegekama wa asula makage galuwa abesinzewo asulawa so mumbere no kasoko tufune ku mwana mlezi Balambala nga afuna nga alagirira banga yebuza kumbera ngeje bakuttemu nga ba planning olukwe okubanga bakwata omukulu amanyikidwa nga oba okubawo emmotoka za Sipapa alage ebiwandiiko naye. Let us be patriotic. Kambuzo no mwana akubulirewo. Papa asula. Aine nyumba musaidi oba kitinta romo bawa mundomo aine nyumba inawe motoka zilitaina number plate ziparkinze uwe. Tomanyiwe ziri. Now, what you are going to do, he was here yesterday. So actually, call Muumuza. You know Muumuza? Albert. Mumanya Muumuza IO. Baita you know Rugambo. So you call him to come where you are. Then you ask him what you want. Don't allow him to know what you are calling him for. Because he can tell them, no, I don't want people who think are untouchable. Ninchimanya, you see, I told the Chameleone, you cannot drive a numberless car for 2 years in Uganda thinking you will drive a car without a number plate in Uganda. And because you support Museveni. After supporting Museveni, whenever they intimidate you, you say, I'm going to support Bobi Wine. Go and support him. So even if Papa, if he has 10 cars and if URA knows properly, the man has parked 5 cars in his compound without tax and you just leave the man to drive. He came to my office with a Benz which has no number plate. Nonda Muumuza Mugambe, you come here. So don't tell him what you want. Tell him I want to see you. Then you ride a bike. When he gets here, Mugambe Muumuza, police doesn't want anything from you but take us where Papa stays. I saw the car. He has cars, maybe 10 cars in his compound. Number plate, Akuna. In an apartment, he stays in an apartment, but he parked them in front of the apartment. He showed me a photo until Olaba Muzei in a motor. Then other cars are at go forward. This is go forward in Naguru. So you ask you go forward, the bond owner of go forward knows where Papa stays. Because he picks those cars from the bond, he drives, takes back to the bond. Tufune ku mwana mlezi nyawanze muliro ki nawuli eddoboozi gali ya Balamu era eddoboozi lyali ya Balamu ku lwansonga naye yavuddeyo n'akola ki n'akyogera nti eddoboozi lirye although namulabye agezaako okupalapalanya ebigambo bye ate nga yeerabidde nti abantu eddoboozi baaliwulira ne byeyayogera taswa kugamba mbu yali alagira abaana be aba ttiimu ye bakwate coverage mu kye yali ategeeza ku lwansonga eddoboozi lyayogera bulungi babakwate balina effujo lingi babakole batya kati ate kyankosaamu nnyo ku lwansonga saga nkulimbe ku makya kyankyali Brian White Balamu muganda wange era nadi very disappointed ku lwansonga nti Balamu y'omu ku bantu be nasooka okukubira ne mugwe mugamba Balamu lwansonga nti Balamu akola nnyo clearances z'emmotoka mu revenue ye jjukira alina ebikampani bye byanoniza musente namukubira mubuuze oba alina baamanyi bangayidinge mu kintu ekyo yali bize ng'alina ndoza office ze yalimu ne so amufuna ku makya nno kati mumala omukubira ate omuntu gwe nali nzirukirya kandabe nti ampa ku magezi
bamita Alfred wa revenue akunoonya and is a very good man agakogera nabikwata kuki nga nkube essimu ya Alfred personally nemukubira nemugamba Alfred ndi wano kankoleza WhatsApp location ojje mu kamujikole ki itwale mu verify babi yali musajja mulungi wa revenue najja ne bakwano be ne Brian wali yemuruka n'ekikola ki ebaga yiye muruka mu kitwale nanga ne muruka ya bay tugende fenna nawe ku revenue inani pa ulazo ino okusayininga nemwa kitu kina problem naye mbadde nsaba tusoke wange waka tukime empapula ze mwansaba at that time na sitekamu nunenga Alfred agamba kale no problem kati nenga ntanzo okusumeringa ekiri fane kakati atero akibatanzo okwezinga mu kamilio kale nembaga tujje tukime empapula kati bakkirize tutanzo kujja kwata bypass jo kukime empapula ate omukulu nankubira nangamba naye manyi kamilio ngali empapula soko zireke ate tugende ku revenue empapula zina kusangayo kati motoka yagajitwala nga teri ko empapula kye kigenda okwogera ku motoka abantu bayisobera bias nakutwala ku revenue nakwatira ebintu byotategeera emmotoka eyo yali ya promoter wange era realistically tudda amateeka amatuufu eringa ekyali ya promoter wange lwansonga era ne mukadi emmotoka amanya gaki muligo side of it si yange emmotoka eyo kakati emmotoka eyo bwetuuka wano nejefuna obuzibu mu mwaka oguweddemu April emmotoka eyo negenda mu garage okumala ebbanga lyona lyokoze ki yemazeeyo naye nga promoter oyo oba kangame natwala obuvunanyizibwa nga omusolo gwayo gubayita road users tax gusasulwa wano mu ggwanga buli mwezi manyi nawulira eddoboozi nga linga yabbalamu era eddoboozi lyali yabbalamu ku lwansonga naye yavuddeyo nakola ki nakyogera nti eddoboozi lirye ye channel yaffe eno enkola ya video naye nga tukwebaza nnyo kubanga ogyekumiddeko n'okuba nti osubscribing ekintu kyongereyo tukivuga ekyongere okuguka ku next level nkusaba subscribing akadaako kakoneko tukyambuse twongere okuba nga tuyingira emigo 10 bweddo naye nga ku namba yaffe ya WhatsApp osobola okuyita wano ku noti 784 4 26 noti 784 4 26 wa 0784 44 26 55 kuba oyita otuwe comment otunywa ekiwandiyagadde okutegera ani kiwandiyagadde tuleete nabyanjawulo kibyagala okubanga otegera mu entertainment business kiwandiyagadde so tukwebaza nnyo kubanga osubscribinga okikonamu otwagaliza tuwe nga tukivuga to next level otherwise buli kyakagwawo ekyaba serebo ekyaba tutumvu mu Uganda na East Africa at large or across tujja kuba tukuwa ebyakagwawo n'ebiriwo tukwebaza nnyo kubanga obadde muwuliza namulabi mulungi wa channel yaffe eno yes man large upon yourself large upon yourself